po jako akawuwo nti tuli mbuwambe ng'abatunda engoye ng'abazikolamu tetukyakola. Gye buvuddeko gavumenti yavaayo n'empenda ez'okuyitwamu okufuna omusolo gwa gavumenti nga n'abasuubuzi b'engoye nabo tebabataliza. Okusinziira ku Issa Ssekitto, omwogezi wa Kasiita agamba nti oluvannyuma lw'emisolo gino emmaali y'abasuubuzi nnyingi yabooyebwa ekitongole kya URA nga kino kibanyigiriza nnyo nga bba abasuubuzi b'engoye mu ggwanga. Ng'olutalo luno luli ku musolo ogwayongezebwa mu nnyongeza etali ya bulijjo nga batugamba aba Ministry of Finance nga balagira Uganda Revenue Authority nti bagenda tusolooza omusolo ebitundu 35 ku buli 100. Ekyavuddeko ekikyamu ennyo nti konteyina eyali badde esasula emiliyoni katugeze nga 9 oba 8 negenda miliyoni nga 3.5. Ssekitto agamba nti ebiriwo kati mu ggwanga biragira ddala ng'endagaano z'ebyobusuubuzi ezaatuukibwako mu Abuja ziraganga zonna eggwanga zeryavaako. Nga kitegeeza nti bannayuganda ebitundu 97 ku buli 100 ku ngoye ezireetebwa okuva ebweru bandiyita obukunya singa tukirekera amakolero agawano okupambaza abantu. Information eyo twagikola wamu ne Ministry of Finance ne tukakasa nti obutundutundu 3 ne bwoba omazeeyo amaanyi ga factory zonna ezikola mu Uganda tebusukka ku buli 100. Bano basuubizza okwekalakasa okw'emirembe singa gavumenti tevaayo bunnambiro okukola ku nsonga zaabwe. Okuba enjogerera bino olwaleero okutuuka omwezi guno we gukoma nga batuwadde solution ku ebyo bye tusaba. Bwe kiba kigaanyi okutandika nga lumu omwezi ogw'omwenda ffe tugenda kussa enkanda wansi twesalira amagezi nga twekalakaasa mu ngeri ey'eddembe. Omwogezi w'ekibiina kya UTEA Regaba Moses awanjagidde ba landiroodi okubegattako kulwanyisa emisolo gino okuba nga batuuse okuggalawo amaduuka gaabwe. Eddoboozi lyammwe litegeeza kinene eri eggwanga lino. Se munaatwegattako nammwe olutalo luno gavumenti eyinza okutuwuliriza. Naye tunaalwana ffekka ng'abasuubuzi wansi mwe ba landiroodi baffe nga temutwegasseeko. Tulabanga twetaaga omukono gwammwe muneneko. Henry Kamya nga musuubuzi wa ngoye mu kibuga Kampala ekya gavumenti okubabinika emisolo wamu n'okusoosowaza amakolero ga kuno kyandisuula eggwanga mu ttata. Gavumenti erowooza nti eyongera okufunamu. Ffe tunyigiriza ne promotinga abantu abasuubuzi mu ggwanga. Tulaba abayunivesite abajja mu ggwanga gavumenti n'ebawa ettaka n'ebawa ssente wayitawo emyaka 5 ne bakyusa amanya ne bafuluma eggwanga. Naye ffe abanoonya obusulandu bafa obw'ekinaku obw'owansi ate twebongeza omusolo. Habert Nsubuga nga musuubuzi wa ngatto mu kibuga asabye bannannyini bizimba okuvaayo okuteesaganya nabo omulundi gumu okulaga obutali bumativu bwabwe eri gavumenti. Ereme kukozesa busumu. Bw'abanga waliwo abantu abavudde mu mawanga amalala nga balabye wano waliwo bafala be baagala okuteekamu obusente bwabwe ffe batutte bo bali basobole okwekulaakulanya gavumenti erowooze ku bantu baayo okusooka. Tusobola okutereera obulungi omusolo gujja kusobola okuweebwa tetunagugana kubanga tetudifaultingangako. Bwe batyo bakukkulumidde ne minisita w'ebyensimbi Honorable Mattia Kasaija okulagira abalina amabanja okutunda ebintu byabwe okusobola okubinunula nga bano bagamba nti kuno kuba kudaalira. Omwongera musolo lockdown emuyiseemu pressure ziringa pressure otunudde eri minisita abaye bakubayo bwe biba bibalemye mutunde ebintu byammwe. Oh my God. Ono gwagamba atunde ebintu bye gwomanye engeri gyalwanye kujambu nawe osuubuleko. Tulina ekizibu kino bakama bafa abatula mu office tabamanyi payini eri eno wansi. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Uganda eteweza bitundu 3 ku buli 100 yatutte ku $3.3 buli kilo.